Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza omugabirizi w'ebitonde awaniridde entunuusi zaffe ye Allah subhanahu wa ta'ala وهو المستحق للعبادة yekka yasaanibwa okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Tumwebaza Allah olw'ebyengero ebingi byatugabirira era ne tumwebaza Allah olw'ekyengero eky'obulamu buno bwe tulina. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku kyengero eky'obulamu yatuga nti man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi aminan fi sirbihi lahu quta yawmihi fakad hizat lahu dunya. Yagamba sallallahu alayhi wasallam nti omu bw'abukeesanga nga mulamu atalina wamuluma, ng'omubiri gwe tegulina ndwadde nga baganda baffe abamu bwe balina endwadde ez'enjawulo. Abamu bali mu maka ziba zingiddeko awo ku buliri mu mayumba, abamu bali mu malwaliro, abamu batambula nazo. Naye nabbi okutulaga ekyengera kino eky'obulamu bwe tulina yatuga nti bw'obukeesanga ng'oli mulamu, olina n'emirembe mu nsi omwoli osobola okuyimirizaawo ibaada, basobola okwaziina n'ojja ku muzikiti, oli mu nsi yo teri akuganye kwebikkirira ng'omukyala. Lahu quta yawmihi, ng'alina n'ekyokulya ekya buli kanaku, daily income. Nabbi yagaa nti omuntu eyo duniya aba agirina mu ngalo. Ebintu ebyo bisatu bwe bugagga bw'omuntu obw'obulamu. Kasita Allah buwungeezanga ne bukeera ng'oli mulamu, omubiri gwo nga mulamu, n'emirembe ng'ogirina, osobola okukola ky'oyagala nga teri akugaana kukikola. Ng'olina wojja daily income, ekyokulya ekya buli kanaku, ensi eno oba ogirina era obeera kabaka. Abamanyi abamu bwe baali batulaga ekyengero eky'obulamu baatuga nti obulamu buno as-sihha tajun ala ruusi al-asiha. Obulamu obwo bw'olina gwe atali mulwadde bulinga bw'olaba engule, naye engule eyo eyambaddwa balamu. La yaraha
abalamu abalina obulamu tebasobola kugiraba okujjako abalwadde be balaba nti gwe olina engule. Kale baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, Allah bw'akuwanga ekyengera eky'obulamu kikozese nga Allah tannaba kukulwaza. Obulwadde buluma ate endwadde nnyingi za njawulo, naye Allah bw'abanga atuwadde obulamu tumwebaze n'ekyengera ekyo eky'obulamu. Bangi betwazaaliba nabo ng'omwaka gwe gumu, naye nga ku nsi kuno tebakyaliko, nga bali wansi wa ttaka. Bw'oba tonnaba kusula mu kabuli nga tonnaba kuyingira ttaka, kola nnyo Allah by'ayagala. Bwe kuba kusaala, saala nnyo. Bwe kuba kusiiba, siiba nnyo. Bwe kuba kwambala nga mukyala musiraamu, yambalira ddala ng'omukyala omusiraamu bw'ateekeddwa okwambala. Olwaleero ekigambo kya tabarruj eky'okwejaajaamya ku sayidi ey'abakyala kifuuse kitundu ku bo. Abakyala beejaajaamizza nnyo, bangi mubalengera ku TikTok mu mbeera ey'okwejaajaamya. Wala tabarrajuna katabarruji aljahiliyatu alula. Bannange temwejaajaamya ne mwetimba ku mikutu ku TikTok ng'abaaliwo mu jahiliya period we baalinga bakola. Olwaleero omwana omuwala akwata endongo y'omu kyaki n'azinira ddala ate ng'ali mu jalabibu, n'akwata ekintu ne yeejaajaamiza ddala n'olabira ddala omudongo awedde emirimu. Tukozese obulamu buno Allah ekyengera kyatuwadde, kubanga tuli bakukibuuzibwako. Teriiyo kyengera Allah kyakuwadde kyatagenda kukubuuzaako. Agenda kukubuuza ku kyengera eky'obusiraamu wabukoleramu ki? Akubuuze ku kyengera eky'essente wazikozesa otya? Akubuuze ku kyengera eky'abaana wakikozesa otya? Akubuuze ku kyengera eky'irimu, irimu gye wamanya, knowledge gye wali olina wagikozesa otya? N'olw'ensonga eyo twegendereze. Thumma latus'alunna yawmaidhin ani nnaim. Ng'era bw'agenda otubuuza ku kyengera eky'amasimu, ekyengera kino eky'essimu zino seereza, oba olina katooki, oba olina kika ki kigenda tubuuzibwako. Pornography ali muno. Ebyo by'olina mu masimu by'osaasaanya. Waliwo ebintu by'osaasaanya essaawa zino wallahi bye bagenda okukubika bagambe nti rest in peace, nga tokyasobola kubidiriitinga. Ng'eyali badde abidiriitinga yafa dda, naye nga bisigala bitambula. Mu lwaleero temwegomba abantu Allah be yajjulula, abaaleka omukululo omulungi ne bakuteerako irimu ya Sheikh Nkata, n'olaba nga asomesa naye ng'ali wansi wa ttaka. Nze naawe biki ebigenda okusigalawo, ebigenda okusigala nga bitambula ku TikTok oluvannyuma lw'okuva ku nsi? Rest in peace, naye ng'obadde osaasaanya bikyamu. N'olw'ensonga eyo tukozese ebyengera Allah byatuwadde. Ekyengera kino eky'obulamu kya kaseera katono, naye kikozese nnyo. Olwaleero biidhinillahi ta'ala tukyali ku musomo gwaffe obwetaavu bwa shariya eri omuntu, naye nga leero tugenda kutunuulira ahkaamul adhiya, amateeka agafuga dhuhiya n'obulungi bw'ennaku 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Otunaamaliriza mu sizoni eno gye twolekedde ennungi, tuddeyo ku mateeka agafuga okuwasa oba kye tuyita ahkaamu nikah, kubanga ag'okuzza ku bakyala twagamaliriza.
kati inshallah bwe tunamaliriza season eno gye tulimu ey'ennaku zino 10 tuddeyo ku musomo gwaffe ogukwatagana ku maka tugumalirize. Ennamula ku mateeka ag'okusala ebisolo n'obulungi obuli mu nnaku 10 erisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj. Baganda bange abasiraamu nga twolekera season ey'ebbeeyi erimu ennaku ezisinga obulungi, ayaamu dduniya, ennaku eziri ku nsi z'ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj, ze tusuubira okuyingira ku Friday oba ku Saturday biidhinillah, kubanga olwaleero ennaku z'omwezi 26 tuyingidde ekiro ekya 27. Twolekera okuyingira ennaku ezo ez'ebbeeyi, naye nyongera okubajjukiza nti tuli mu myezi egy'emizizo. Allah mwe yatukuutira n'atugamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum, temukolerangamu obulyazaamaanyi obudde eri emyoyo gyammwe, mwewaliremu okukola ebibi ate muyitirize mu zo, era muyitirize emyezi gino okukoleramu ebirungi, kubanga ebirungi tudaafu, bikubisibwamu, era n'ebibi byokolera mu myezi gino egy'emizizo binene, bigejjesebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sinayingira mu mateeka agafuga okusala ebisolo, tugenda kusooka tutunuulire obulungi obuli mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj, nga tugenda kutunuulira ensobi ezikolebwa mu nnaku ezo 10 mu mwezi ogwa Dhul-Hajj gwe tusuubira okuyingira ku Friday oba ku Saturday. Abantu abasinga obungi tugayaala sizoni nga zino, Allah bw'azireeta abantu bagayaala abasinga obungi. Mulaba abantu abatali basiraamu balina ebintu byabwe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bye tutunuulira ddala nga bibi, n'obalaba nga babonaabona nga batambuza ebigere, ne bava e Kabaale, ne bava e Kaseese, ne bava e Kenya, bagenda kulamaga bafu abaafa edda e Namugongo. Naye obalaba nga sizoni yaabwe eyo bwetuuka bateekamu amaki? Amaanyi. Naye ate gwe omusiraamu ali ku buufu, nga nekyoliko kiriko obujulizi mu kitabo kya Allah Qur'an, lwaki sizoni nga zino ez'ebbeeyi zijja ne weegayaalirira? Naye nga bali obalaba bateekamu amaanyi, ne basula ku makubo, bigere ne bibazimba, naye nga amiratun nasiba tasla naaran hamiya, bakola nga batawaana naye obuddiro, naaran hamiya. Naye gwe Allah gwe yawa okutegeera eddiini ng'olwo n'abagikujjukiza buli kiseera, lwaki ennaku 10 ziyingira ezisinga afdalu ayyaami dduniya, ezisinga ennaku zonna ezibeera mu nsi oba eziri mu mwaka n'ozigayaalirira? Waliwo ensobi ze tugwamu nga tuyingidde mu nnaku zino 10 zenjagala okwogerako, tubeere nga tuzeewala tusobole okugobolola empeera ennene mu sizoni eno ey'ebbeeyi. Ekisookera ddala murur 10 dhil hijja duuna al-ihtimaamu biha, kwe kubeera nga ennaku 10 ziyingira omuntu n'abeera nga tafuddeeyo, ate nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera obulungi obuli mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj. Mu hadisi ya Ibn Abbas yagamba sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amali salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu ng'akoleddemu omulimu nga gwagalibwa nnyo eri Allah nga gw'okoledde mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj. Basahaba bajjayo ku mirimu eminene ne bagamba Nabbi walal jihaadi, kebeere jihaadi,
nabbi n'abagamba wala ljihad kebere jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi okujjako yafulumye ye kennyini n'agenda mu jihad n'ebyobugagga n'abiteekako ate n'atadda makulu n'afiirayo. Kiregeeza mu nsobi ze tukola mu nnaku zino 10 mwezi ogwa Dhul Hajj adamu lihtimaamu biha obutazitwala ng'ekikulu ne tufiirwa obulungi obuzirimu ne zituuka okuggwako nga gwe tokyuse. Bannange ennaku 10 ze tugenda okuyingira muyitirize okukolamu buli kalungi konna kubanga ezo ennaku 10 zakuŋŋaanya ummahatul a'mal, maama w'emirimu gyonna buli kalungi omuli okusaddaaka, omuli okusiiba, omuli okusoma Qur'ani, omuli okuliisa abantu, buli kalungi konna k'omanyi okutendereza ennyo Allah kakuŋŋaanira mu nnaku ezo 10. Nga nabbi bw'aga nti ma min ayyamin ala amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku zisinga bulungi kukolera mu mulimu mulungi gwagalibwa eri Allah nga gwokoledde mu nnaku ezo 10. Baganda bange twefeeko mu nnaku ezo, fungiza oteekemu amaanyi, Qur'ani ogisomeremu nnyo, muyitirizeemu nnyo okusaddaaka, musiibiremu ennaku ezo, muzisiibe abasobodde ku ezo z'oba osobodde okusiibako. Ensobi endala adamu liktithaaru bitasbih wattahlil wattakbir, kwe kubanga ennaku ezo ziyingira 10 ne tutaleeta takbirat nga ze tuleeta ku Eid. Ekiri sunna ng'ene sunna abantu bagisenguka bagigayaalirira, kwe butaleeta takbirat mu nnaku 10 nga zakayingira. Ekiri sunna ennaku ezo zonna 10 kasita zimala okuyingira, kwe kuleeta takbirat wattahlilat, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kasita olunaku olusooka luyingira mu mwezi ogwa Dhul Hajj, kiri sunna kyagalibwa basahaba kye baakolanga kuleetanga adhikaali ezo mu mayumba gaabwe nga bayingira mu butale. Kyova olaba Allah tegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, mu aya endala fi ayyamin ma'dudat, boogera ku linnya lya Allah mu nnaku ezo 10 ne boogera ku linnya lya Allah mu nnaku ez'okwanika ennyama. Eyo sunna abasiraamu abasinga obungi twagisenguka. Bwe batugamba nti enkyalumu tuyingidde mu nnaku 10 tuleete takbirat, tuleme zirinda ku lunaku lwa Eid, zireetebwa mu nnaku ezo zonna ila akhiri ayami tashriq, paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ki ennyama. Wakana ibnu Umar wa Abu Huraira radiyallahu anhuma, ibnu Umar na Abi Huraira kana yakhrujani ila suq fi ayami ala 10 yukabbirani, ennaku zino 10 bwe zayingiranga baafulumanga mu mayumba gaabwe nga baleeta takbiira ezo. Kale nkukubiriza nti ennaku ezo bwe ziyingira teweerabira kuleeta ki takbirat, zireete oleme kulinda lwa Eid. Bonna woba oli ku mulimu, oli mu mmotoka yo, oli waka, oli mu supermarket, omusajja asitula eddoboozi ku zo, omukyala eddoboozi lye libeera ki wansi. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo
sunna eyo tuleme gisenguka era sunna eyo tuleme kugyerabira. Ensobi endala gye tukola siyamu ayami tashriq, kwe kusiibira mu nnaku ez'okwanika ennyama ate ffe ne tusiibiramu. Osanga abasiraamu bangi tukyali mu nnaku za Eid n'osanga abamu nga bakyasiiba. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naha ani siyamu yawm al-eidain, nabbi yaziiza okusiiba olunaku olwa Eid, era nabbi yaziiza okusiiba ennaku ez'okwanika ennyama kazibe nga zikwataganye n'ennaku enjeru, zimala kuggwako n'otandika enjeru, kubanga tujja kuba tukyali mu lwa 13 ennaku enjeru zitandike. Kati olwe 13 tolusiiba, tandika lwa 10 nammeka, lwa 14 n'olwe 15. Kyosanzeeko ky'oba okola. Naye osanga abasiraamu abamu Yidi ewedde ey'okusala ebisolo enkya n'atandika okusiiba. Yahrum siyamu ayami tashriq, kiri haramu okusiiba ennaku ez'okwanika ki ennyama, ng'era bwe kiri haramu okusiiba ennaku ez'okubeera nti nno tusiiba ennaku eza Eid. Ensonga endala mu nsobi ze tukola adamu siyamu yawmu Arafa, abantu obutasiiba lunaku lwa Arafa ne balugayaalirira ne babeera nga tebalusiibye, era ne babeera nga tebafuddeeyo nakusabira mu dduwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yayogerako nti afdalu du'a yawmu Arafa, edduwa esinga obulungi yedduwa y'olunaku olwa Arafa. Nabbi n'atuyigiriza nti khairu ma qultu ana wannabiyina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in kadir. Osanga abasiraamu bangi nga mwana wattu olunaku lwa Arafa tebalusiiba, naddala bwe lukwatagana n'olunaku olw'omukaaga n'olaba basseeka abamu abeereega n'ebikya ng'eddiini eringa eyiye, n'agaana abasiraamu okulusiiba. N'otunuulira basheekha abamu ndowooza abakubanga min ahadi almusharri'in, nga y'omu ku baabaga amateeka yalisanze ndowooza nga buli alusiiba amukuba embooko. Bannange baganda bange abasiraamu, idha swadafa yawmu Arafa, senga olunaku lwa Arafa lusinkana yawma sabti, olunaku lw'omukaaga, teriyo bujulizi bugaana kulusiiba. Hatta ne hadisi abantu abamu gye beesibako nnyo, la tasuuma yawma sabti illa fima fturida alaykum mukhtalafun fihi, abamanyi bangi bagyawukanamu obutuufu bwayo. Naye omuntu afiirwa atya obulungi obuli mu kusiiba olunaku olwa Arafa nti lukwataganya neki ne Saturday n'olw'omukaaga. Hatta ekyabamanyi baga nti olunaku olw'omukaaga bwe lujja nga lweyawudde ku lunaku olwa Arafa, lweyawudde ku lunaku olwa Ashura, ntegerekisi teriyo kirugaana lukola ki kulusiiba. Naye osanga abantu bangi ng'empeera zibayitako olw'abasseeka baabwe be baafuula bannabbi, kyeboogera tebakola ki tebaddamu. Eyo nsobi mwetegereze nnyo, irimu ey'obusiraamu ate mugaziwe mu yo, muleme kubeera nga musiba. Ntegerekisi n'olw'ensonga eyo, ensonga eyo mugitwale nga nkulu, ze zimu ku nsobi abantu ze bakola ki ze bakola mu nnaku zino 10 eza Dhul Hijja. Ensobi endala esembayo, tugende ku mateeka agafuga okusala, y'ensobi abantu gye bakola ku nnaku zino. Buli lunaku baluteekako ekyafaayo kyalwo, nti olusooka nabbi gundi simanyi bwe yakola bw'ati, olwokubiri nti nabbi Idrisi n'abeera kino, nti olwokusatu nabbi Isa n'abeera kino. Ebyo si bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala asla lahu
tebirina nsibuko wala musnad lahu tebulina webijjibwa kwabo abatukulembera min almutakaddimin era tebirina bitabo byonna almu'tamada fi sunna ebyesigibwa mu njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti buli lunaku lulina ekyafaayo kyalwo wabula nabbi yatukubiriza yatukubiriza ennaku ezo tuzikoleremu emirimu emirungi ng'era ensobi abantu abalala gye bakola ey'okugaana abantu okusiiba ennaku ezo ne bagamba nti nabbi teyazikola ki teyazisiibako era teziriyo nabbi yagamba nti ma min ayamin al amalu salih fihinna teriyo nnaku zikolerwamu mulimu nga mulungi nga Allah agwagala nga gwokoledde mu nnaku ezo. Nabbi lamu yastafin teyajjamu n'agamba nti okujjako okusiiba, yagamba mirimu gyonna, yayogera mirimu gyonna. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza nti ennaku ezo tuzikoleremu emirimu emirungi. Buli kyonna ky'osobodde okukwatako kikwaseeko maanyi osobole okwenyagira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mmaliriza ensobi ezo, njagala tuyingire mu bikwatagana ku kusala, amateeka agafuga okusala kwa dhuhiya. Ekisookera ddala lwaki tusala ebisolo, ensonga zino wammanga kikwetaagisa okuzimanya. Ensonga esookera ddala ihyaa'u sunnatu nabiyillahi Ibrahim, okuzza obujja okulamusa enkola ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam hiina amarahu Allahu subhanahu wa ta'ala bidhabahi waladihi, nga Allah yali yamulagira okusala omwana we. Bwe yatuukiriza ekirooto ekyo, endagaano eyo gye yali alina, Allah n'anunula omwana oyo ayitibwa Ismail n'endiga. Kati mu kusala ebisolo mulimu ihyaa'u sunna au ihyaa'u sunnatu nabiyillahi Ibrahim, okuzza obujja n'okulamusa enkola ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, iktidaan birasulina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga tugoberera owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyasala endiga mmeka? 2. Kitegeeza buli woosala ebisolo oli ku buufu. Mulimu okulamusa sunna eyo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ibaada eyo yagikola ate era n'atukubiriza. Ekyokubiri, ta'dhimu tawhidillah, mulimu okugulumiza okwawula Allah mu miteeko egya tawhidi. Okusala kigwa mu muteeko at-tawhid al-uluhiyya, tawhidi y'okukola ibaada ng'ozikolera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti fasalli li rabbika wanhar. Mu aya endala Allah yatugamba nti kulu inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Kati buli woosala ekisolo mulimu tawhid, okwawula Allah, okumugulumiza, kubanga kullu man sarafa ibada, buli muntu yenna akyusa ibaada nga tagikoledde Allah, fasarafaha li ghayri llah, n'agikolera ekitali Allah, faqad ashraka, aba agatiseko Allah. Kyava nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la'ana Allah, yakolimira Allah man dhabaha li ghayri llah, buli yenna asala nga tasaze ku lwa Allah. Nga bwe tulaba olwaleero abantu abalala basala ebisolo nga basalidde misingi kunyweza mayumba gaabwe, nga basalidde entaana, nga basalidde ku nsozi olw'okusamira
hatta abamu basala limauti ahadin olw'okufa kw'omuntu omunene aba afudde fahadha shiriki. Kati mu kusala ebisolo bino ku dhuhiya mulimu okwawula Allah, okumutongoza mu bwomu bwe, tawhid. fasalli lirabbika wanhar. Oluvannyuma lw'okusaala, sala ng'osala ku lwa Allah, tosalira lwa kintu kirala kyonna. Tosala olw'okuba bakugambye nti obulamu bwo olina ebizibu bingi, oliko ebisiraani, bakwambula ebisiraani, ne bakusazisa ennyama, ne bakusazisa ebintuntu, n'obeera ng'osala nga tosaze ku lwani? Ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale mu kusala ekirimu ekyokubiri mwe muli okugulumiza Allah mu kumwawula bitawhidihi, nga Allah tumwawula mu bwomu bwe, nga ibaada eyo tugikola ku lulwe kubanga Allah yatulagira. Tuli fenna. Ekyokusatu, idkhalu as-surur ala qulubi al-fuqara, okuyingiza essanyu mu mitima gy'abo abeetaavu nga tusala ebisolo. Abantu ebisolo bwe bulisabiribwa, abantu abeetaavu basanyuka kubanga bagenda kufuna kaki? Kanyama. Era teriiyo wano omuntu atali mwetaavu kuki? Ku nnyama, okujjako oli nga tagirya buli. Naye abantu abasinga mu bimu ebibamalawo ye nnyama. Kati omwetaavu alfakiru, buli ennyama eno dhuhiya bwesalibwa oyingiza essanyu mu mitima gy'abo abeetaavu. Ebolaba bw'osala gabako, saddaakako, ntegerekese, ogabirako bamulirwana, n'osaddaakira abeetaavu. Hatta n'omuntu atali musiraamu aweebwa ku nnyama eyo ebbanga lyamala nga talwanyisa busiraamu. Bw'otasala mbuzi oba nte n'omuyisaako ennyama, aweebwa atali musiraamu ku dhuhiya ebbanga lyamala, nga Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin alayhi rahmatullah bwe yannyonnyola, kasita abeera nga talwanyisa busiraamu. Fayu'ta, aweebwa n'alya. Osanga ng'oluusi mu kumuwa kiyinza n'omusika n'akola ki? N'asiramuka, n'okuteekawo enkolagana ennungi ne mulirwana. Oluusi okukendeeza ku bubi, omuntu oluusi buli w'omuwa obubi bwe bukola ki? Bukendeera. N'ekirala okulaga nti obusiraamu bulina ikiraamu, okugaba. N'obeera nga mulirwana tomussa bussa vvumbe, nakuwulira lusu lwa nnyama, nga yeewaabwe takoze eki? Mulimu abeekwasa n'aga nti nyinza omuwa ate naye nampa ku nnyama yaabwe. Teriiyo muntu atali musiraamu atamanyi nti omusiraamu talya mbizzi. Era abatali basiraamu bagulumiza nnyo abasiraamu ku kigambo ky'embizzi. Teriiyo atali musiraamu asobola kukuweereza nnyama yaabwe. Hatta olaba n'ogikuyisaako obuyisa nga nnamu, alaga haji ali awo, buno obuntu bwaffe olabanga akakukusa. Naye lwakuba abasiraamu ekitiibwa ekyo ffe tugenze tukyejjako ne twefuula abaki? Abawansi. Nga bali abatali basiraamu babalaba ennaku zino mukolagana n'embizzi, bwemuba baboodabooda muzivuga, abamu muzirunda nti investment. Kati bagenda okukulaba ng'ate gwe oli mu kulunda embizzi, bagenda okukulaba ozeetikka ku mmotoka kubanga okola olina kabangali ng'ozitwala. So ng'omusiraamu alina okusigala nga wa kitiibwa, kubanga n'abatali basiraamu ensonga eyo bagigulumiza ku ddiini ey'obuki? Ey'obusiraamu. Kati ekitiibwa ekyo muleme kukyejjako, muleme na kululunkanira dduniya kusanga musiraamu nga
asibye embizzi kagaali olwokuba bagenda muwaayo 3,000 agisibye ku booda agitwala kubanga bamusuubiza omuwa omutwalo. Allah nasobola okugezesa nga ogenda ogikukusa n'ofuna accident n'ekugwako oba n'ogwa mu mwala n'embizzi, okuyita abakuyambako gisitula awo g'omusiraamu otwalawo embizzi era essente ofa nazo zaaki ezo zotasobola kwerekereza. niraba booda yo oli musiraamu ogisibyeko mbizzi kyokka n'omala ate n'otuuzaako abaki abasiraamu agenda okusaala n'omutuuza n'otuuzaako omukyala yeebikiridde obulungi kubanga oyagala omutwala naye nga omutuuzizza ku booda kwesiba embizzi. bane mukuume ekitiibwa kyaffe eky'obusiraamu. abantu bali be batumanyiddemu nti tetukolagana nabyo mubyewalire ddala, naye ekyo mugenda mukisuula olw'okululunkana edduniya n'okusolooza buli kintu kyonna. kale mu kusala ebisolo mulimu okuyingiza essanyu eri abantu abatali basiraamu. n'ekirala idkhaalu lbahjata wassurur ala ahli lbait. era omuntu buli wasala dhuhiya ayingiza essanyu ku bantu baab'owaka. abantu bawaka buli wosala ekisolo basanyuka, bagenda kulya ku nnyama. ekirala ibaada eyo abaana kye bakulabanga okola kikulu nnyo gye bali mu mitima gyabwe. ensonga endala eri mu kusala shukuru ni'matallahi, mulimu ekyengera ekyokwebaza Allah, ekyengera ekyobulamu. Allah okubanga akumazizzaako omwaka mulamba ogw'obusiraamu, buli woosala booti ekisolo mulimu okwebaza Allah olw'ekyengera ekyo. ne bagamba sala embuzi, sala endiga, sala eŋŋamiya. kale Allah bw'aba akuwadde obusobozi mulimu okwebaza Allah olw'ekyengera ekyobulamu Allah bw'akugabiridde omwaka omulamba nga wooli oli mulamu. kyo kyengera kinene. la in shakartum la azidannakum, bwe munanneebazanga nange nja kubeebaza. mu kusala dhuhiya mulimu okwebaza. tuli fenna. ekyokutaano ekyomukaaga wa fiiha khairun, mu kusala dhuhiya mulimu ebirungi Allah akusonyiwa. akusonyiwa ensobi zo n'akusonyiwa ebyonoono byo olw'obulungi obuli mu kusala dhuhiya. era ng'omuntu asala dhuhiya yasinga obulungi oyo asaddaase essente za dhuhiya. omuntu asaze dhuhiya yasinga obulungi oyo asaddaase omuwendo ogwa dhuhiya. oli bw'atagamba n'alibadde nsala embuzi emitwalo 2 oba 3 naye kanzikwate nzikole ki, nzisaddaaka essente ezo. asaze embuzi n'ayiwa omusaayi yakusinga obulungi okusinga oyo asaddaase qiimatuha, asaddaase omuwendo gw'essente. tuli fenna. ensonga endala ey'omusanvu albaraka, mu kusala dhuhiya mulimu emikisa. kana la budda lilmuslimu an yahtamma bi amriha, omusiraamu alina okufaayo emikisa eri gye munoonyeza mu njiibwa, mu kuyiwa emisaayi gy'enjiibwa, emikisa abantu gye banoonyeza eri mu masabo, okuyiwa omusaayi nga basalira abasamize n'ebyawongo. omuntu buli wasala dhuhiya alina emikisa Allah gy'amuwa mu kusala kwe. ayinza okuteera emikisa mu baana, n'akuteera emikisa mu bulamu bwo, n'akuteera emikisa mu byenfuna byo. emikisa gya Allah ayongera ebirungi gy'oli, kubanga kye bayita emikisa ziyadatul khair, Allah kwe kwongera ku birungi. oyinza okulaba omuntu nga buli mwaka asala naye nga Allah alina ebirungi byamukolera naye nga tamanyi bivaawa. bannange mu kusala dhuhiya mulimu baraka, mulimu emikisa egiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. n'ekisemberayo ddala oba ekiddira ekisembayo okusala dhuhiya min sha'airillah,
nga Allah batuga nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Buli wogulumiza amateeka ga Allah n'ogulumiza obubonero bwa Allah kyekiraga okutya kw'emitima. Kitegeeza mu kusala duhiya mulimu okutyani? Mulimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okikoze nga Allah yakulagira. Abantu abamu bamanyi nti bwasala duhiya mbwe ekisolo ekyo kigenda mumuweeka ku lunaku olwaki olwakhira kimuyise ku siraat. Ekyo tekiriiko bujulizi, wabula buli woosala oba ogulumiza Allah yakulagira okusala. Era bye bimu ebiraga okutyako Allah subhanahu wa ta'ala yakulagira, eyaga nti fasalli li rabbika wanhar, sala kulwa Allah. Ne bwoba osala sala kulwa Allah. Baganda bange abasiraamu bakuutira okubeera nga tusala. Kyannaku nnyo okusanga omuntu essaawa zino nga bamugamba onoosala n'aga sijja kusala. Kugamba bwe nniyayo neebanga yasiiringa dda ntogenda kukola ki? Kusala. Gamba nti Allah bw'anampa obusobozi, kubanga tomanyi busobozi Allah wabukola ki? Wabuleetera. Allah ayinza obuleeta ne ku lunaku lwennyini olwa Eid, kubanga ennaku z'okusala zigenderera ddala paka ku nnaku ziri ez'okwanika ki? Neereka kwejjamu fuse kyasigenda kusala nze. Beeramu abo abalina enniya ennungi nti insha Allah, Allah bwampa obusobozi ngenda kukola ki? Kusala. Ekintu kino senga tukyeteekamu, senga abantu tebalwanira na nnyama ku mizikiti bagataliiko nfuufu kujja na kukwata basiraamu nti bagudde mu nnyama. Kuba tulaba embuzi z'abatake n'ente abantu nga bazirwanira. Naye senga buli muntu abaako kyasala, n'osala endiga, oli n'asala embuzi, oli n'asala ente, bino okulaba nga buli muntu mumativu ku ekyo kyakoze eki? Kyasaze. Okusinga boolaba abasiraamu abagenda nga balwanira ennyama ku mizikiti. Kale okusala kulimu ebirungi bingi nnyo. Duhiya kyeki? Tubadde twogera ku bulungi obuli mu kusala, naye okusala duhiya kyeki? Hiya ma yudhbah min bahimatul an'am, byebyo ebisalibwa nga tubijja mu bisolo ebiyitibwa bahimatul an'am, omuli eŋŋamiya, omuli ente, omuli embuzi, omuli endiga. Byebyo ebisolo ebisalibwa nga duhiya. Ebisigadde ebiriibwa bisalibwa busalibwa nga nnyama yakulya, so singa ki? So singa duhiya. Oyizze engabiyo bw'otagamba nti ngisaze nga duhiya, oba ntegerekisi, olina sekkokoyo nnene esinga n'embuzi obuki obunene, bw'otagamba nti ogisaze nga duhiya, eyo nnyama bunyama eriibwanga bulijjo, wabula tebalibwa ku ki? Ku duhiya. Kati n'olw'ensonga eyo kye bayita duhiya, hiya ma yudhbah min bahimatul an'am, kyekyo ekisalibwa mu bisolo, omuli eŋŋamiya, omuli ente, omuli embuzi n'endiga, taqarruban ila Allahi ta'ala, ng'ekitusazisa kusembera eri Allah, fil baladi alladhi yaqimu fihi almudahi, awo wooli gwasaze. Oba ntegerekisi? Awo wooli gwakoze eki? Asaze. Min ba'di salati al-Eid, nga tutandika okusala ng'esswala ya Eid ewedde, ila akhiri ayami tashriq, paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ennyama. Kitegeeza okusala kutandika luvannyuma lwa ssala eya Eid. Ntegerekisi? Paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ennyama. Duhiya sunna muakkada. Mateeka g'obusiraamu gatulaga nti al-adhiya sunnatu muakkada. Duhiya sunna ey'obwetteeka enkakafu.
fi qawli akthar ahli alilm newankubadde abamanyi abamu qaalu biwujubiha abamu balaba nti yabwa tteeka nga nabbi byaga nti man kana lahu saa omuntu yenna abeera n'obusobozi falam yudahi nabeera nga tasaze fala yakrabanna musallana tageza nasembera bwetusaalira abamanyi abamu balaba nti duhiya yabwa tteeka wabula ekigambo ekituufu fa innaha sunnatu muakkada sunna enywevu. Sunna enywevu kitegeeza kye bayita sunna muakkada ye sunna ebeesemberedde okubeera nga kyaki kyabwa tteeka nga kyalibadde kyabuwaze nga kiri compulsory. Tuli ffenna basiraamu n'olw'ensonga eyo njagala tuyingire ku kusalira abalamu oba okusalira omuntu aba akoze eki aba afudde. Okusalira omuntu afudde ekisolo kirimu ebigambo bisatu ebyabamanyi. Ekigambo ekisookera ddala bw'abeera nga eyafa awsa min thuluthi maalihi yalaama ekiva mu maali ye nti munsaliranga duhiya au kafa obanga yateekawo wakufu evaamu ssente ezisala duhiya ye kyabwa tteeka okutuukiriza ekiraamo kye. Bantu bangi babuuza nnyo ekibuuzo, nzikirizibwa okusalira eyafa? Maama wange yafa musalira embuzi. Ekigambo kyabamanyi ekisookera ddala bw'abanga eyafa awsa min thuluthi maalihi yalaama ekiva mu maali ye obanga yalekawo wakufu ekyobugagga ekivaamu ssente naga nti munsaliranga duhiya fayajib tanfidhu lwasiya kyabwa tteeka okutuukiriza ekiraamo kye. Tuli ffenna? Ekyokubiri, bw'abanga gwe omulamu gw'osaze n'ogattamu enniya ku kusalako n'oyingizaamu abaafa, ekyo kikkirizibwa. Omuntu akkirizibwa okusala embuzi ng'asalidde abantu b'ennyumba ye abalamu n'abafu, ekyo kikkirizibwa. Kwe kubeera nga abafu yusharikuuna fil ajir, ng'empeera zo mu kusala basheyalinga ku kisolo ky'osaze, ekyo obusiraamu bukikkiriza. Naye okusalira obusaliza omufu khalis, teyalaama, teyeegasse ku mpeera zo gwe omulamu, ekyo kye kirimu enjawukana wakati w'abamanyi. Abamu nga bagamba nti la tajib, nga Imaamu Shaafi bwe yagamba nti la tajib, omuntu eyafa si kyabwa tteeka okumusalira. Abagamba nti okkirizibwa okumusalira mwe muli Bahanabila, abamadhabu Imaamu Ahmad, hatta Imaamu Abu Hanifa yagamba nti kitamwa okusalira obusaliza omuki omufu. Wal afdal, baganda bange ekisinga obulungi gwe omulamu sala oyingizeemu enniya yaabo abakola ki abaafa, okuggyako omufu nga yalaama. Bw'aba yakulaamira yalekawo ebisolo bye, okkirizibwa okumusalira. Naye ekiri ekyokusalira obusaliza omufu kirimu enjawukana wakati w'abamanyi. N'ensonga endala, omuntu bw'aba asala ng'alina enniya, ng'alina ebigendererwa mu bafu, ebigendererwa ebirala, oyo takkirizibwa kusalira mufu. Nnaku zino muloota nnyo okufuna emirembe, kamukole ki? Kamusalire ekisolo, ekyo tekikkirizibwa. Era nga bwe kitakkirizibwa kukwata kisolo ky'ogenda kusalira mufu n'okitwala ku malaalo ge n'osalirawo, ekyo kiri haramu. Tokkirizibwa kukwata mbuzi
oba ndiga nti osalira mufu n'ogisalira ku ntaanaye, maadha yastafid, afunamu ki? Gw'omulamusala oyingizeemu enniya y'oyo eyafa, maama wo oba taatawo. Sobola okusala embuzi negamba nsaze ku lwange ne ku lwa taata wange nga taliiwo, empeerera nazifuna. Tuli ffenna basiraamu, n'olw'ensonga eyo tuleme kusala nga tulina ebigendererwa ebirala mu bafu. Bwe naabasalira bajja kubeera mirembe, bwe naabasalira sijja kubaloota nnyo, bwe naabasalira nja kufuna emikisa mu bbo. Hatha la yajuuzu, kubanga okusala ibaada eyeetongodde eriko amateeka g'obuki, amateeka g'obusiraamu. Tuli ffenna, n'olw'ensonga eyo faala al insaanu an yudahiya amman shaa min al amwaat, omuntu bw'aba ayagadde okusalira mu bafu gw'ayagadde okusalira, abamanyi abamu bakikkiriza nkyogeddeko, walakinna sunna, wabula ekiri sunna ayusharika al insaan, ye muntu okubeera nga asaze n'asheyalinga empeera ze kwabo abakola ki, nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasalira abantu ba umma ye, muyingiramu abalamu n'abaki n'abafu. Era abakigaanira ddala nti ekikkirizibwa baga nti nabbi yali yafiirwa mukyala we Khadija, tewaliwo olunaku lwe yajja n'aga nti endiga oba embuzi njesaze egende eri ani, eri Khadija, wabula yasala olusalo olwawaki, olwawamu nga luyingiramu abalamu n'abaki n'abafu, nga kyekisingako obulungi era empeera bazifuna. Tuli ffenna basiraamu, njagala kufundikira n'ekigambo ekigamba nti ebisolo bino bye tusala biteekeddwa kubeera nga birina myaka emeka, kubanga abantu abamu bamala gasala. Shuruutul adhiya, shuruutu z'okusala, ekisookera ddala buluguha assinnu lmatluba, buli kisolo kyonna kyogenda okusala kiba kirina okuba nga kiweza emyaka egimanyikiddwa. Wassinnu lmatluba, emyaka egimanyikiddwa ku ŋŋamiya emyaka 5 emijjuvu. Yenna agenda okusala eŋŋamiya alina ogitunuulira ng'eweza emyaka 5 emijjuvu. Bw'ebeera nte malaha sanataani, erina okuba nga erina emyaka 2 emijjuvu. Bw'ebeera mbuzi erina okuba nga eweza omwaka omujjuvu. Bw'ebeera ndiga emyezi 6. Buli kisolo kyonna ekisalibwa akakakwakulizo kalina okutuukirira. Assinnu almatluba, emyaka egyagalibwa. Bw'osala eŋŋamiya nga ya myaka 3, dhuhiya eba tetuuse. Bw'osala ente etaweza myaka 2 eba tetuuse. Abantu abamu baleeta obuteko, olabira ddala nga tekannaba nakukayana. Naddala bano be bawa ssente okugulira abaki, abantu yamala gasolooza bute, okalabira ddala akatenga ka kilo 6 tekaweza na myaka 2, n'akaleeta n'aga nti akasalidde abasiraamu kubanga bamuwadde essente z'okusala dhuhiya, n'amala gasala. Bano tutuukirize, kubanga eno dhuhiya mpeera ze tufuna mu maaso gani ga Allah. Ekyokubiri, akakwakulizaako okubiri, salamatuha min al uyubi, ekisolo kyosala kirina okuba nga tekirina bumogo. Ekisolo kyosala kirina okuba nga kiramu, tekirina bumogo. Si nkovu, si ndwadde, si nnema, tebagikuulako mayembe. Waliwo ente nga terina mayembe, gye bayita ente ki, enkunku, ng'obutonde bwayo yo terina mayembe, obusi bulemu. Naye eno ejjembe erimu baalikuulako, ate erimu kweriri, eyo ebeera n'akamogo. Ebeera n'akaki, n'akamogo. Gy'olaba nga nkovu nnyo, gy'olaba nga terina liiso, liiso baagikuba etalina bwongo, ebyo byonna byonna tosala kubanga si nnungi. Salamatuha min al uyubi, erina okuba
nga terina kamogo konna kajigaana. Allah ayagala biki birungi. inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Allah ayagala birungi. Tosala nte nga nnema oba embuzi gye baakutulako omukira. Ntegerekisi. Naye ate bwe tufuna embuzi nga ndaawe, ako kamogo si kamogo, ako si kamogo. Ekyagira ayisa kukola ki? Kusavuwala kulabika bulungi, ako tekaba kamogo. Ntegerekisi. Akakwakulizaako okusatu, hurumatu bai'iha, kiri haramu okutunda ennyama ya duhiya. Ne bw'ogamba sobola gimalawo emu kangitunde, tokkirizibwa gaba. Wadde okutunda omutwe, wadde okutunda eddiba, wadde akubaagidde okufuula omusaala gwe ennyama. Ambaagiraako ogwali badde omusaala gwo ye kaabuuyi, ogwali badde omusaala gwo ogenda kutwala byenda. Tetukkirizibwa kutunda nnyama ya duhiya. Atumanyi abasiraamu abamu ensobi gye bakola kwe kubeera nga waliwo abantu ababawadde okusala ebisolo, nga bwolaba abatake namugasala embuzi 100 oba ente 100. Ye kyakola n'afuna bayimaamu ab'emizikiti n'abagamba bagabira ente, buli omu ajja kumpaayo emitwalo 3. Ekyo tekiriiyo, sikikkirizibwa. Ennyama ya duhiya egabwa bugabwa, tebagitunda. Naye osanga abantu nga batembeeya ennyama ya duhiya nga babawadde kusalira basiraamu, agenda agiguza emizikiti, kubanga ente egula ndooza kakadde kamu emitwalo 85. Si bwe kiri? N'ababbuca bazitunda. Oli n'agitwala n'agiguza ababbuca, n'agiguza bayimaamu b'emizikiti, kubanga ente bwe beegula akakadde kamu 1 million n'emitwalo 80, n'agamba imaamu ogenda kumpayo emitwalo 40 nkuwe ente. Imaamu ayanguwa bwanguyi. Aye n'osanga ne imaamu ajje ku basaaze ssente olw'okuba alinayo eya 3 gye bamuleetera ey'okutembeeya, wano n'abakubako akamu 80, n'awoolyana n'abaga ennyama yammwe yiyo. Hadha la yajuzu, haramu. Kukuzanyira mu ibaada baganda bange abasiraamu. Mutye Allah. Webakuwa ne bakwesiga, tuukiriza obwesigwa. Sala. Gabira abasiraamu baliye. Totunda nnyama ya duhiya, tebagitunda. Gwe kennyini yo togitunda wadde okutunda eddiba. Buli kyonna ekiriko gaba kiki kigabe, totunda. Kale hurumatu bai'uha, kiri haramu okutunda ennyama yaki? Ennyama ya duhiya. idha ta'ayyanat al-adhiya lam yajiz bai'uha wala hibatuha illa an yubdalaha bi khayran minha. Era omuntu bw'amala okutongoza ekisolo kyagenda okusala nti eno ye duhiya, kisolo kyange nkireese embuzi oba endiga oba ente, takkirizibwa kukigaba okuggyako ng'akikyusaamu n'ekyo ekisinga obulungi. For example, ndeese embuzi nti eno gye ngenda okusala duhiya, sikkirizibwa kugigaba wadde okugitunda okuggyako nga nkyusaamu ekisinga nenengera mulirwana nga alina ensava esinga ku yange gyenkoze ki gyendeese. Awo nzikirizibwa mugamba nti bambi tukyuseemu mpeeri esinga obulungi, kubanga Allah ayagala kiki kirungi. Bwe kuba kukyusaamu n'ekisinga obulungi okkirizibwa. N'olw'ensonga emufuna abantu abeesigwa abasigira abantu okusala, abantu balimu eddiini n'okulumirirwa. Bakuwa batya ente z'abantu n'otazisala oba n'otunda ntunde? Ntegerekisi, tekikkirizibwa. Totunda nnyama ku bbuca, kuguza babbuca gye baali badde bagula ogumu ekitundu n'otandika gitembeeya mutwalo kilo. La yajuzu hadha. Ekisembayo dhabuhuha fi lwakti almuhaddad, akakwakulizaako okuna mu kusala duhiya kwe kubeera nga duhiya esaliddwa mu kiseera ekigere, mu kiseera ekimanyikiddwa. Kyekiseera ki? Min ba'di salati Eid al-Adha, oluvannyuma lwa sala eya Eid al-Adha ila akhiri ayyam tashrik,
paka lwe tumalako ennaku 3 oluvannyuma lwa idi ze tuyita ez'okwanika ennyama. Era ezo ennaku ez'okwanika ennyama tetukkirizibwa zisiibiramu nnaku za kulya na kunywa na kutendereza Allah. Tuli fenna tuzikoleremu ibaada nga tutenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogujja insha Allah tujja kwogera ennyama ya dhuhiya tugigaba tutya, era tufune n'ennamula y'obusiraamu kwaba abagatta aqiika neki ne adhuhiya. Mulimu agamba nina embuzi ate gye njagala okusalira omwana aqiika. Ekisookera ddala mu bufunze okubayambako, dhuhiya ibaada eyeetongodde. Al adhuhiya ibaadatu mustaqilla wal aqiika ibaadatu mustaqilla. Dhuhiya ibaada eri independent ne aqiika ibaada yeetongodde eri independent. Tetubigatta kyekisinga obulungi, buli emu kugikola ki kujawula. Tekikugaana kusalira mwanawo aqiika ku lunaku lwa Eid al-Adha, naye entegeeza okuleeta enniya ku mbuzi emu ku nniya mmeka 2 ye dhuhiya ate ye aqiika. Al afdal wal awla, ekisinga obulungi kubyawula, kubanga buli emu ibaada mustakilla yeetongodde ku bwennyini bwayo. Kuno kwebaza Allah kuwa mwana, ate eno sunna ndala kaitogatta zaawule. Kolako ekimu, Allah tagenda kuvunaana. Tirwaki tewasala dhuhiya? Bw'oba osobodde kusalira mwana aqiika ng'ekiseera kya kusala aqiika, salira omwana ki haqiika. Ekirala kusalira omwana kiyinza okuba ekiseera kikyali mu maaso ng'okyasobola okusala oluvannyuma ng'osala dhuhiya, ng'omala ofuna embuzi ng'osalira omwana ki haqiika oluvannyuma. Tegerekisi tuleme kufunza busiraamu bye bitaakola ki bye bitaafunza. Oli ayagala kugatta wamu oluusi olw'obukodo obutulimu n'obutatwala ibaada eyo nti nkulu, ng'era bwe tulaba abazadde abamu abagamba nina abaana 7 njagala bagatta ku ki ku nte. Abaana ku aqiika tebabagatta ku nte. Nabbi yagamba kullu gulaam murtahanu bi aqiikatihi, buli mwana yenna yeetongodde n'omusingo gwe. Omwana musalire embuzi, omwana musalire endiga, omwana musalire ente. Buli yenna ali independent ku mbuzi ye, alina omusingo gwe. Kati togatta baana wamu ku nte emu, buli omu musalire ekikye. Naye ogenda okulaba ekyo tukyegattako ekyente, okwegatta ku nte ku bantu nga tusala dhuhiya, so si ku aqiika, so si ku ki, kubanga abantu balina vulugu mu aqiika muyitirivu naye yeetaaga okusomesebwako. Simanyi mbu amagumba togakola ki, togatemaatema. Simanyi buli wogatemaatema obanga atemye omwana wo amagumba gakuŋŋaanye ogakole ki, simanyi ogaziike. Ebyo byonna tebiriiko njigiriza. N'olaba oli ng'ataddewo omuntu ali supesha, abantu bali mu kulya aqiika ye alonda magumba, kubanga omugagga yamutaddewo magumba g'omwana tulina okugakuŋŋaanya tugakole ki, tugaziike. Oluusi basseeka bwe muleeta ab'obubadi agenda najja n'atiisatiisaawo mu lujja, leeta minzaani. Ate minzaani eyakiseeke ey'okupima enviiri z'omwana, sajja namugaa sigirina. Akati imaamu n'agaa omwana azitowa emitwalo 2, azitowa ameka 2, n'agamuwa njagga saddaaka, n'agenda nago. Bintu ebyo byakatembatemba ebyo si birungi mu ddiini. Baneetumatire ne Allah kyaba akuwadde mu butono bwakyo, naye leka kuleeta katemba mu ddiini, kubanga ojja kubuuzibwa. Kale njagala kumaliriza olwaleero biidhinillah, munzikirize nkomaawo. Nkyali munafunafu naye nga tujja kutambula mpola mpola. Mbeebaza mwebale nnyo okuyambako ku muganda waffe Sheikh Tontwawi. Mwamuyambira ddala no ssente, twafunira ddala ssente ziwerera ddala $3,000,000. Wadde yali ayagala 25, ssente yazifunira ddala. Nsaba Allah amusuuse amuwonye. Buli muntu yenna alina kye yakola n'ayamba n'ateekako. Nsaba Allah abaggulirewo abasasulemu ekisinga obulungi.
nammwe Allah emiranga gyammwe ebizibu byammwe ebisobola okubatuukako saba Allah ayingire mu bulamu bwammwe ne mu nsonga zammwe ez'enjawulo. Ekirala twongere okusabira mukadde waffe akyali mugonvu Sheikh Umar Siddiq Ndawula, twongere okumuteeka mu dduwa n'okumusabira ne baganda baffe bonna abalala abalwadde betumanyi ne betutamanyi, Allah abakole ki, abasuuse, abawonye endwadde. Nze alhamdulillah kati ndi mulamu bulungi, lwakuba olunaku lwali lwakomeka yoza leero simand yoza ku Saturday. Abasiraamu simanyi muze gye tugenda kugwejjamu emubende eyo waliwo eyambika oli nambika naga Sheikh Bosa Allah mujjuludde siraamu nankubira nanga Sheikh njagadde nkakase kuba jjo nakulabye ne Sekatontwayo musiraamu atubikidde wano nti ofudde. Kati ekiba kimbisa kiki? Omuntu atali wa famire yange, toli ku lusegere nti gwe obadde onzijanjaba, tomanyi na bulwadde bunnuma, naye gwe n'oyanguwa kukola ki? Kubika. Kuga simanyi disipulini eyo gye twagijja ey'okumala gabika oba kusasamaza, kuba oyo sisobolaga nti anjagala nnyo, kuba senga onjagala nnyo n'ewaka waali badde otuuka n'ogwe oli otya? Tomanyi na kinnuma, toli wa famire yange, si gwe onzijanjaba, tomanyi na binkwatako, wabula gwe onyumirwa kukola ki? Kubika. Simanyi kiba kigendererwa bantu kubika bantu. Nze ndi mulamu alhamdulillah, era baganda bange bano nze okukubira Sheikh Twantwawo Mulanga yamala kunkubira masimu nendaba n'embeera gye baalimu nga bagenda batambula ku mizikiti n'ekitabo banoonya ku buyambi, ng'ate obulwadde bwanyinyonnyola bunene okusinga obwange, neŋŋamba nze ku kyempulidde siri mulwadde ninga akanteekeyo eddoboozi. Naye mu lunaku lumu abasiraamu ne batuwa ssente miliyoni ezisukkira ddala mu 25 bazituwa, era Sheikh nenze mukwasa, naye ate gwe n'ova eri n'obika. Kale basheikh tubateeke mu dduwa, muganda waffe Sheikh Siddiq tumusabire Allah amukole ki, amusuuse, amuwonye, ataddemu aweereze obusiraamu umma agiweereze, naye nga tumusabire sinzira kubiyannyonnyola, tumuteeke mu dduwa byesaagala kunnyonnyolera wano, tumuteeke mu ki, mu dduwa, tumusabire muganda waffe ate Allah amunyweze. Kale obubaka obwo njagadde tubutegeere bulungi. Njagala kumaliriza nga mbasaba abasiraamu tuyambeko okugula ettaka lya Masjidi Taqwa Kirinda Buloba. Baganda baffe abo beetaavu ku ttaka aba Masjidi Taqwa Kirinda Buloba, waliwo obwetaavu ddala ng'ekkanisa ebayingiddemu, basaala abalokole bali wali, kati waliwo obwetaavu bunene ku kifo ekyo, tugole poloti eyo eveewo eyamba obusiraamu. Mbasaba tuyite ku namba z'essimu 0746 52 713 ne Airtel eri 0702 78 08 37 zijja kuleetera amannya Ismaila Kivumbi. Asobola oteeka ku akawunti, abasiraamu nno akawunti namba eza banka bateekayo, naye kale anaaba asobodde Bank of Africa 0192 02 00004 ya account number. Tuli fenna Kasooka Mariamu Semba twe Sheikh bwawandiise. Saba enamba z'essimu kanziddemu, namba z'essimu ze zikola account muziveeko 0764 52 70
1 bano emwongereyo message mufuna empeera mu aba media wemba njogera wano nammwe muzimba ng'oyongerayo you share the numbers. Allah jabbawo empeera abadduukirira obulamu bwammwe. Mirimu gino tugikola lillah. Tugikola ki? Lillah. Ogenda okulaba nga naawe Allah alina kyakuwadde, alina kyakutagguukulidde kuyingira mu nsonga z'abaki? Z'abasiraamu. Naye ate ogenda okulaba abasiraamu abamu emirimu gino bagifuula gya bizinesi, basooka kulamuza obabawo obukadde 10 ompaaka 2. Ekyo kikyamu temubawanga. Ne bwajja wano mu masigiri tusolooze essere naga nti mumpeeko simanyi kiwato, bw'amala osolooza 8 mugegenda. Lwaki atwala ssente z'obusiraamu? Basiraamu bategedde bakuwadde 8 ate mbwe yatusondedde tumuweeka 3 mugagenda lillah. Allah akuwerekere. Tusobola kwemulira bwetyo ku ssente z'obusiraamu. Akale kiringa muganda waffe anoonya ssente za bujjanjabi bamuwadde miliyoni 2 ng'ate omugaa nti mpaaka 10 mpaaka 5 ogifudde bizinesi mu bulamu bwa munno. Tekiri ekyo. Emirimu gino tugikolerera kuyamba. Naawe Allah alina byajja okukuyamba biyitirivu. Ate twekkuse gwebeera mugagga wa muki? Wa mutima. Buli wogaggawala omutima bwe bugagga obusinga ebbeeyi. Naye oli n'abeera kiwato ku mizikiti. Muzine ugaana okutambula bawadde akakadde sebo oli n'atwala ka 5. Nga bwempulira mbu bagula ejjuma seeka n'agula ejjuma naga mwagala seremeka tyatusolooza 3 naga baasi nja gisoma ye n'asooka azibawa before bantu bagumu we batakuwa we batazikuwa kuba kusuubula osuubula otya ejjuma kutuba bantu bayitiridde bannaaye. Ate nno bangi bawalimu obalabireeyo ku mimbali beegiraagira bangi tubamanyi baswavu. Ebyo bye bakola ebyo ebyekisirusiru ebyekyana ekito. Kale wamma 07 06 45 27 013 ne 0702 78 08 37 ejja kuleetera amannya Ismaila Kivumbi. Tuli mu kuyambako okugula ettaka lya Masjidi Taqwa Kirinda Buloba. Saba Allah tusobozese ettaka eryo tugule libeere ettaka ly'obuki ly'obusiraamu. Ettaka eryo nalituukako ndimanyi ebigambo byenjogera mbirinako obukakafu era nga twebaza abazze nga bayambako, naye wakyaliwo obwetaavu bwa miliyoni 20 ligguke. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese ayingire mu nsonga zammwe nammwe abamalire. Twebaza baganda baffe bano aba media ne masjidi eno eyali dina olw'obulungi. Tubeebaza mwebale kujja kutulambuula n'omulimu gwe mwakola nga masjidi. Ate ne twebaza baganda baffe bano ba boy child aba media, kubanga emyaka egyo omuntu asobola okugaa nti tusituke tugende tulabe ku bawalimu baffe. Ekigambo ekyo si kyangu. Sanga omusajja omukulu ng'aga amagezi Mungu tannabaggamuwa. Naye nsaba Allah basasulemu ekisinga obuki kisinga obulungi. Ate nammwe abakuume, abakingirize endwadde, abakingirize n'ebizibu, abasitule madaala n'emikutu gyammwe egyo. Nsaba Allah agifuule nga ntabiro egenda okusaasaanya obusiraamu n'abasiraamu okulaba nga bayigirako obusiraamu. Bingi bye bayigiddeko, kyalite nnyingi eziyise ku mikutu gino, emizikiti mingi egizimbiddwa nga giyita ku mikutu gino. Kyobola bye babagambanga nti muyambeeko ku ddaawa, muyambe ku bantu bano, wallahi mubayambe. Bakola omulimu ki? Mulimu alaba bulabi katambi. Kati abaalaba nga seekatwantwayi boogera olowooza baalabirawa? Si ku bitambi. Miliyoni 3 n'omusobi n'azifuna mu lunaku lumu. Naye nga tuyita ku midiya kuno, kitegeeza midiya nkulu. So omulimu guno mugutwale nga mukulu gwa bbeeyi. Saba Allah abataase abawe n'abantu abasembereza abantu abalungi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International
Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamaiz International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamaiz International Academy. We make your child's dream a reality.